Ate ntuuse n'essula yaffe eya 36 ng'era egamba nti ebyatuuka ku nva nnungi. Ebyatuuka ku nva nnungi. Nva nnungi ng'amaze okudduka e Bulyambwa yagenda ewa jjajjaawe eyali adda ku jjajjaawe w'endifiira eyabeeranga ku kyalo Nsanvu. Jjajja ono yamwaniriza bulungi era omwana n'amatira nti wano yali agenda okubeera n'okuzaalira oba kale n'okukuliza omwana waabwe ne kati. Olwali okutuuka abavubuka abaali ku Nsanvu ne bagamba nti kakubye, olwo ne batandika okukyalira awamu n'okugulira jjajja wa Nva Nnungi ebintu. Mu kiseera kino Nva Nnungi yali anyirira nga kinya wabula ng'olubuto terunnalabika. Lumu baba bali ekyemisana jjajjaawe n'amugamba nti waliwo omuvubuka eyali ayagala okwogeramu naye. Nva Nnungi yamuddamu nti ye teyajja kunoonya basajja ku Nsanvu wabula kubeera naye. Jjajja yali alowooza nti asaaga wabula bwe waayitawo akabanga yagenda okwetegereza nga muzzukulu ng'alabika ng'eyalina olubuto. Yamubuuza oba yali lubuto ne Nva Nnungi n'amutegeeza nti kituufu yali lubuto era yali alinda nnyinirwo lwali mukima. Jjajjaawe amangu ago yatandika okukaawa nga bw'amubuuza nti nga yali tawulirangako nti yafumbirwa. Nva Nnungi teyamunyega. Abavubuka bwe baategeera nti Nva Nnungi yali lubuto, abaali bakwebera bonna ekkubo ne balisuulamu emisanvu. Kaba kirabe. Abavubuka n'okkwebera. Emboozi wakati wa Nva Nnungi ne jjajjaawe yatandika okusikatira era ng'oluusi n'olunaku balumalako ne luziba nga tebabuuziganyizza. Omuwala yalaba biri bityo n'abuuza jjajjaawe oba yali takyayagala abeere naye. Jjajjaawe yamutegeeza nga bwe yali atya kasattiro okumukola akabi singa bimugwa mu kutu nti muwala we yaddukira wuwe. Nva Nnungi yakanda kumugamba nti kitaawe teyalina mutima gwa ngeri ng'eyo ng'asira nsaano ku mazzi. Omukadde yabuuza Nva Nnungi oba yali amanyi kitaawe engeri gye yafunamu eby'obugagga bye yalina era n'amugamba nti lwali kizuula lwalitegeera omutima gwa kitaawe bwe guli omubi. Mu mboozi ze baanyumyanga n'Enva Nnungi kati yali amutendedde obulungi n'ekisa kya jjajjaawe sizoomu era yali amugambye nti senga agwangako akabi oba nga talina wa kusula talonzalonzanga okugenda ewa sizoomu. Nva Nnungi bwe yalabanga ekifo atandise okufunda enkolagana ye ne jjajjaawe tekyali nnungi n'abantu ku kyalo nga bamuyisaamu emimwa buli we yalaganga n'abulwa emirembe. Lumu baba baakamala okulya ekyeggulo jjajjaawe kwe kumubuuza nti omwana oli muzaala otya ggwe atanywedde na ddagala. Yayongerako na kino nti nze eby'okuzaalisa sibimanyi era olubuto bwe lukulumanga tomalanga obudde okumpita tandika okunoonya abanaakuyamba. Nva Nnungi ebigambo ebyo byamukosa nnyo era ekiro ekyo kyonna bambi teyeebaka. Obudde bwe bwakya n'asiibula naye n'amwebaza okumusuza ebbanga lye yali amaze awo. Jjajjaawe yakanda kumugamba aleme kugenda era nti okwogera bye yayogera yali asaaga. Nva Nnungi teyabiwuliriza ng'asiba bibye kulaba limutuusa kannyogogga. Bwe ntyo nno essula eyo nayo ne ngimalako ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo bunnya bwa musota.